Ntunga essaawa zisusse 12 tera nnyo okwagala okuta abantu ng'obudde bukyakola ki mukkirize neebaze abantu b'amasigidi eno olukiiko oluteesiteesi olw'amasigidi mbeebaza mwebale kuteekateeka kusomesa bantu nabagamba nti nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yagaa nti majtamaa qawmun fi baytin min buyuti llah yatluna kitaba allah wa yatadarasunahu fima bainahum, tebasobola kuŋŋaana bantu muzimu ku nnyumba za Allah nga basoma ekitabo kya Allah. Avaayo bwaga nti qaala Allah qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, okujjako nga Allah abakolera bino wammanga. Ekisookera ddala owekitiibwa Allah tabaraka wa taala abateekako obutebenkevu nga bwa bamalayika. Bamalayika babeetooloola, ekirala Allah n'aboogerako waggulu eri bamalayika abali eyo, laga nti abaddu bange batudde nnamawojjolo ne boogera ku nze Allah tabaraka wa taala. Baganda bange abasiraamu ne bannyinaze, bino wammanga mbibakuutira. Kisookera ddala mbakuutira okubeera abasiraamu abannamaddala. Siraamu obwannamaddala Allah yatugamba nti ya ayyuha alladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Abange mmwe abakkiriza abasiraamu abamaze okukkiriza Allah, muyingire obusiraamu bukole ki? Omuntu ayingidde mu busiraamu ngenda akisomesa abantu ennaku zino nti omusiraamu omutuufu anyweze nnyo kye bayita aqidatul wala wal bara. Kye bayita wala kitegeeza wilayatu at-tawhid wa ahlu at-tawhid, okwagala okwawula Allah n'okwagala abantu abayawulani. Nkiddamu, alwilaya oba alwala kitegeeza okwagala ennyo Allah n'okwagala ennyo abawulani Allah tabaraka wa taala. Buuza munnaakuliraanye nti kyoli ekyo? Bwabanga sikyali kiba kitegeeza nti akyayina byabulamu. Ekyokubiri, albaraatu min ashiriki wa ahli shiriki, okwewala shiriki n'abaki n'abashiriku. Buli wetuyimirira mu ddalasa muno tufaayo okukoona ku shiriki. Lwaki? Olw'ensonga nti abantu si kyangu kusanga famire nga terimu ki, nga terimu kugattako Allah. Kati mu aqidatul wala wal bara natabarra'u min ashiriki wa ahli shiriki, twewalira ddala shiriki. Shiriki kitegeeza ki? Kusamira. Kitegeeza ki? Kumala baki? Kitegeeza kufuwa mmindi. Kitegeeza ki? Kuloga. Ebyo byonna bitegeeza shiriki. Kati albaraatu min ashiriki, okubyesamba ebyo byonna, wa ahlu shiriki, ne bannannyini byo, akati tulina okubyewala. Muganda wo omusiraamu olina okumubeererangawo ebbanga lyonna, tokwenyezebwa nga abashiriku ebbanga lyonna ng'olowooza mbu balina kye bakola ki, kye bali. Owekitiibwa Allah yatugamba nti tebalina kye bakola ki, kye bali. Ekyewuunyisa kyosanga abaganda baffe abasiraamu nga bwe baba boogerako Allah obubi teryavaayo, naye boogera ku bitonde ebitali ani, osanga nga edduniya yaquumu, edduniya eyimuka, nga mu bo mulimu abambadde enkofiira ng'eyani. Aleewaawo nensekera lenga nti bannaye tulabye nabbi kye yatugamba kituufu. Yagaa nti tatadaa alaikum al umam, abantu bagenda beetooloola. Naye kye nasinga okwewuunya mu bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam
bamubuuza awa min qillatina yaumaidhin ya rasulallah, tugenda kuba batono nnyo ffe abasiraamu nga bamaze otwetoloola batulyanga bwolaba omuntu bwali esowaani yakatogo. yagaa nti bal antum kathir, mugenda kubeera baki, walakin guthaa, naye nga muli jjovu, ka guthai assayr, nga bwolaba ejjovu lya mukoka. kati abasiraamu bwe batyo bwe bali, nogaana n'okunywera ku tawhidi, nogaana okunywera. mbakuutira baganda bange tubeerenga banywevu ku ddiini yaani ya Allah tabaraka wa taala. omweyogereze takusuuza kati. nabbi muhammadi yagamba basahaba ab'ebitiibwa nga bakaaba olw'obuntuntu obutono obubanyiga, n'abagamba nti lakad kaana al umamu min qablikum, nga temunnajja mmwe basiraamu mmwe waliwo abajja nga yuuta birajulin, nga bakwata omusajja eyenywezezza ku ddiini, fayuhfaru lahu, ne bamusimira ekiki ekinnya, fayudau fiihi, ne bamuteeka mu ki, fayuuta biminshari, ne baleeta omusumeeni, fayudau fi mafraqi ra'sihi, ne baguteeka mu masekati g'omutwe gwe, mumanyi kye bayita omusumeeni, wayushaqqa nisfaini, ne babeera nga bamwawulamu bimeka. naye ekyo tekyamujjanga ku ddiini, yasigalanga muki munywevu. ebigambo nabbi ebigamba khabbaabu bunu l alat, n'abigamba khabbaabu bunu l alat, kigambibwa sahaba y'omu, kyavaga nti aziibu ala ganamihi, omusege gusigala gunyweredde ku mbuzi yaagwo gye gwagala okukwata. walakinakum qawmun tastajilun, abasiraamu mupapa nnyo okuvaayo okwogera ku bitalina makulu. ebirina amakulu ne mbikola ki, ekisembayo aya eri mu Quran. Allah aga nti wa mina nnasi man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubba lillah. waliwo ekikambika by'abantu abateekawo ebitali Allah nga bye basinza nga babyagala nnyo nga bwe balyagaddaani. naye Allah bwe yali aboogerako mu abakkiriza yaga nti wallazina amanu ashaddu hubba lillah. feraavu yaffe tugiina mwani, gwe buli wojjanga mu butuufu toliimu Allah, oli ku shiriki, tetukuwa laavu. yagala Allah, omusiraamu akuwe ki, laavu. toyagala Allah, oyagala shiriki, omusiraamu takuteekako ki, kitegeerekese. sigenda kusussaawo. mbakuutira tubeere bumu ebbanga lyonna, mbakuutira tubeere bumu, mbakuutira okusomesa abaana bammwe eddiini. mutwale abaana mu masomero gaki g'eddiini, mujja kufuna community ennungi. ennaku z'omwezi nga 8 ensonga zange omukyala ng'ayagala okwetukuza naye nga yasiba enviiri, kola atya? ekigambo ekikwatagana n'omukyala avudde mu nsonga yasiba enviiri ayagala kunaaba, twakyogerako nti bw'aba ayagadde asimulula, bw'aba ayagadde takola ki, tasimulula. Imaamu Ibn al-Hajari alayhi rahmatullah ekigambo ekyo yakinyonnyola bulungi mu kitabo kye kye bayita Buluugh. omukyala bw'abanga agenda okunaaba okuva mu haidi ayina kusimulula nviiri, n'amugamba nti obadde kiggwe Abdullahi ibn Umar olagira abakyala okusimulula enviiri? n'amugamba ala yaamuruhunna, lwaki tobalagirira ddala an yahliqna ru'usahunna, basalireko ddala enviiri emitwe gyabwe. fastankarat Aisha, mama waffe Aisha yatamirwa ddala omuntu agamba abantu okusimulula enviiri olw'okuba bavudde muki, bavudde mu nsonga zaabwe ez'ekikyala. tugamba tutya, mukyala bw'aba ayagadde okuva mu nsonga z'ekikyala nga ayagala okwetukuza, bw'ayagala asimulule, bw'aba tayagala akole ki. ebyo tubijja ku yali asinga okutegeera ensonga z'abakazi, nga ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kisenge kye muasula baali bamuyita Aisha radiyallahu ta'ala anha. barakallahu fikum, jazakumullahu khair. katukomaawo, budde buyisi, sigenda kusussaawo. wasiya yange kubeera bumu, wasiya yange abaana mubatwale mu masomero bakole ki, basome, ate mubatwale mu masomero gaki g'obusiraamu. wasiya yange
yagala nnyo muganda wo omusiraamu nga bw'oyagala weewulira weweeyagala muli. barakallahu fikum. Assalamu alaikum. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار. اللهم أحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم اكنفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم ارحمنا بقدرتك علينا. لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نصم وأنت رجاؤنا، لا نغتال وأنت رجاؤنا. اللهم من حضر هذا الدرس جاء ليتعلم دينك. اللهم هؤلاء عبادك كل واحد منهم له حاجة. اللهم فقضي حوائجنا، اللهم فقضي حوائجنا، اللهم فقضي حوائجنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من المتقين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وفعل. صل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. آمين. تموي عزيزة قد وفي بشكل قاف